saala egenda okulembera saala ya Ssabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'engeri gy'addukanyizaamu Obuganda Obwakabaka ate n'obutasosola abantu bonna abawangalira mu Buganda. Gwali mwezi bwe guti mu mwaka gwa 93. Gwali mwezi bwe guti mwaka gwa 93 ng'akeejago n'akeeterekero k'amaanyi nnyo ng'ensi yonna kutandikira mu Buganda okugenda mu nsi yonna nga kimaze okulangirirwa nti Obwakabaka bwa Buganda bugenda kuddawo mu maanyi. Obwakabaka bwa Buganda bwali bwavawo mu 1967. Bwali bwavawo mu 1967 era Ssabasajja Kabaka tiyakulira wano naye Mukama yamukuuma mu mawanga g'ebunaayira. Naye 93 July 31 akasozi Naggalabi ke twali tutamanyi na kumanya abasinga obungi ne kawuuma ne kafuna ettutumu ery'amaanyi nga Ssabasajja Kabaka atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe. Era twebaza Katonda nti amuwangaazizza ate ng'akyamuwangaaza. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Julaayi yenna ffe tuba tucelebratinga restoration ey'Obwakabaka bwa Buganda. Omulokole atakkiririza mu Bwakabaka yeetaaga kusomesa nti Katonda gwe tuweereza ye Kabaka w'Abakabaka. So Bakabaka gye bakoma okubaawo entebe ya Katonda ffe gyekoma okunywera. Era Bakabaka abalimu amagezi bonna bakkiriza nti waggulu waabwe waliyo Kabaka w'Abakabaka. Kati all the kings in Uganda all the kings in Uganda, they acknowledge God. Ekyo tukyebaliza Mukama. Nena kino njalo kitegeere nti eky'oluzungu kye kigatta all the kings. Naye ekigambo Kabaka kiri mu Buganda mokka. Owa Buganda ye Kabaka, owa Busoga ye Kyabazinga, owa Bunyoro y'Omukama, owa Tooro y'Omukama. Olwekyo ekigambo Kabaka tekiri jeno tekiri wonna. Kabaka kiri mu Buganda. So tugenda kuyimusa emikono tusabire enteekateeka z'Obwakabaka ezigenda maaso okucelebratinga emyaka 32 nga Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Enteekateeka zigende bulungi n'okusabira obulamu bwe acelebratinga emyaka mingi ddala mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo tusabire Ssabasajja. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'obulamu bwa Ssabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Tukwebaza olwa maama Nnabagereka Silivia Najjinda, weebale olw'obulamu bwe. Weebale Mukama olw'obulamu bw'abambejja bonna n'abalangira. Weebale Mukama olw'obulamu lw'owekitiibwa Katiikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, mukyala we n'abaana. Weebale olw'abakungu bonna abaweereza Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Weebale olw'Obuganda bwonna, olw'Abaganda bonna n'abatuula mu Buganda n'olwa Uganda yonna. Naye mu ngeri ey'enjawulo tukwasa Ssabasajja Kabaka. Weebale okumuwonya
akaseera ke yabatolinga ennyo n'endwadde n'omuwa obuwanguzi endwadde nedda wansi w'ebigere bye n'akakyasigaddewo konna kaviirewo ddala muwangaalize ddala ayongere okulamula muwe amagezi muwe amaanyi muwe feva muwe ekisa muwe obusobozi bwonna obwetaagisa kubanga okubeerawo kwe kwongera otulaga nti naawe mu ggulu otudde ku Nnamulondo yo oli kabaka wa bakabaka. Tumusabidde obulamu kabaka waffe n'olimwena Mutebe wokubiri. Tumusabidde amajaguza amalungi ag'emyaka 32 agabeerawo nga 3 Julayi. Tumusabidde okwongera okuweereza wansi wo Katonda omulamu ng'aluŋŋamya abantu be mu by'obulamu byasinze okussaamu amaanyi, mu by'enkulaakulana, mu by'enjigiriza. Mwongere emyaka, mwongere obulamu, mwongere amagezi, mwongere amaanyi. Abasawo bonna abamukwatako bwabawo akamubaddeko bwabanga abakozesa Mukama. Tusabye bwe tutyo era nga tukkiriza nti omuwangaaza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.